Instead ya Chameleone yagwa ku Lwokutaano naye eya Paapa yagwa ku Lwomukaaga Enkongo. Chameleone yali atinye show. Bayibuli eyogera mu Yeremiya egamba nti kale muleme okusanyukira abo abali mu kubonaabona. Olumba omwana yaffe oba Bitone obaani omutadde omwadde platform agamba nti Chameleone yakubira sinabika yabapandikira bakaniyimaje. Tulemereddwa okukola ebintu ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso n'okweyagaliza nga bannayuganda. Abasajja abeewo tewali kintu kibatusinza n'eki batusinza tulina kufumiitiriza. Mugano okugeza reality abantu n'ayimba emitwalo n'emitwalo tebyagenda kukola mumiro abasajja basatu balina ettafaalo ku myaka gyammwe. Tozanga Chameleone ng'avuma Charles Nalubega. Respect that guy. Respect the radiance. Muleke mu respect ng'obatomwagala ffe tukulidde mu Buganda. Kizibu nnyo omuntu okusanyukira omuntu ng'emmaali ye tokomoka. Tetugenda kuyimba kusinga Chameleone. Tewali muwendo ogula Chameleone. Mususse okujeregerera abayimbi ebbanafulya. Mulaba ekintu kimu tumanya Uganda. Singa tuteeka Uganda ku mutima. Tugereko okwewumirirwa. Tewali yatuukirira singa tuli batuukirira Yesu eyandize. Neebazire Katonda olwo olunaku kyatuteerawo. Abantu bangi tebamanyi ate pulogulaamu yaffe bannayuganda tamanyi. That's a big problem. Tulina okwebaza Katonda mu bintu bingi olw'ensonga nti kaseera Katonda abeera akusobola ate era abeera akuso. Mutegeere nti Katonda wange. Naye kyalinaku nnyo era kyennyamiza nti abantu abamu mulina obuyinza mulaga nti mulina obuyinza obusinga obwa Katonda. Okusooka najja kwebaza ba promoters bonna. Njja kwebaza omukulu Bukete baguma bad events. Chameleone babadde bagamba ebintu byamwami badde bingi ng'ate wanja mu nyungu. Badde yadde okuba yakoze emmotoka lindawo mu kifo kyayo. Njja kwebaza Steve Gifeno era tukimanyi nti beesinga abamu bagityawulirwa beni naye kiro babana nti beesinga bweyimuka mu kintu ebeyinza. Naye njagala mukkirize nti Katonda era ebyamagero bingi aba alimusaba Kabaka. Watya singa emizindaalo egyo bamenyako n'akuba n'akafaananyi waliyo omuwendo ogulaga miliyoni. How much money? Singa yayimba negigwira abantu abali batuddewo bafanga bataano bibe bisinga nnyo. Tulina okusomoza omukulu indasitule yaffe waliwo ebyajja bibeeramu abanatuyamba bigenda. Naye nsaba tubeera obumu ne media ne music oba bagita entertainment shows. Njagala okubategeeza nti stage ya Chameleone yagwa ku Lwokutaano naye eya Paapa yagwa ku Lwomukaaga Enkongo. Chameleone yali atinye show. Paapa gwe twandigamye nti enzikiriza ze z'amaanyi nnyo ziboowula Katonda. Bafumu ba Lwomukaaga ng'aliko ng'eyambiramu ng'ayogera ku mmotoka ye. Ne Chameleone yali atinyeyo Esiriya muzira ayitaniyo abantu bafa. Chameleone naye yatimbayo show. So njagala okulaga amaanyi ga Katonda gali. Abantu bamukanya okugeza nti Katonda akola. Njagala okubategeeza Katonda yali asobola okutuusa ensenyi nga tawaddeyo omwana we. Amaanyi gali. Naye olw'okuba nti twalimu ababi Katonda yawayo omwana w'omugwalira mati. Njagala okubagamba ebigambo byange bitono. Abantu abamu mutegeera bubi lwakuba mulina obusuubuzi okutegeera olina kuba ng'otegeera nnyo ye pulogulaamu yaffe. Mungootinga bubi naye okumutegeera olina kuba ng'otegeera nnyo. Sometimes omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Tulina TV ziri wano oba YouTubers mwewa. Nandibadde saagala TV zimu kulunga olw'obubi bwe tulina. Naye olw'okuba nti obumu nze nzikiriza mu Katonda. Bayibuli eyogera mu Yeremiya egamba nti kale muleme okusanyukira abo abali mu kubonaabona. Ennaku zammwe zikuba ennyingi. Kinyuma nnyo omuntu akola entertainment show essaawa ya leero okukyaza gravity ng'omanyi nti ekintu kyagenda okugenda kigata. Okola music show, entertainment show,
olumba omumanyi agenda kwogera ebigambo ebitakwatagana nakiwo olumba mwana yaffe oba Bitone obandi omutadde omwa platform agamba kyakanyamuyana sinaaaapaniyolibakaniyimali tulemereddwa okukola ebintu ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso n'okweyagaliza nga bannayuganda. Abasajja abeewo tewali kintu kibatusinza n'eki batusinza tulina kufumiitiriza. That's why bagamba nti such matter yet muganya okugeza reality abantu n'ayimba emitwalo n'emitwalo tebakyagenda kukwala mukiddamu ne bwe tunaayimba kati nze nayimbako era nnyimba nesobola kukwatera kumata nempalana spice yandeka yajja nakuba endongo nansinga nsinga mwana muto nsinga munyaka naye nakuba endongo so akera kumata nyiza kushiba naye waliwo omuntu olaba amazima waliwo bagayi basatu Bebeku, Bobby Wine, Chameleone balina katolo gye balina oba oyagala bataba balina wali batebalina oba balina wali oba tebagirina abasajja basatu balina ettafaalo ku myaka gyammwe nga bwolaba tinabo balina amatofu waloba Maddox tolisanga Chameleone nga walampa Maddox tolisanga Chameleone nga walampa matofu tolisanga Chameleone nga avuma Chance Nalubega tolisanga Chameleone nga avuma Sebaka because amanyi nti bamuterawo omukululo neyegomba music which is nti naffe oba nammwe Chameleone bataddeko omukululo nemwegomba music nemuyigira industry. Respect that guy, respect the radiance. Chameleone y'omu ku bantu abasooka okukola embaga oba okuzimbaganya nekitegeeka nti n'omuyimbi osobola okuzimbaganya omuyimbi osobola okuwasa embaga ng'oli munyumu muleke mu respect nga batomwagala tetukulidde mu Buganda kizibu nnyo omuntu okusanyukira omuntu ng'emmaali ye tokomoka kyannaku omuntu oba tomwagala bw'afiirwa abantu abasinga otatwagala ne basooka ne kumutanga ne bajja ne baziika ne bamala okuzika ne badda ne bakuba budeebude naye omuntu okuvayo okwoleka bannange ebintu nammwe abakola music entertainment oba music mugiyite oba mako mugitani music shows at least mubeereko mu reality nga ekintu ekibeerawo olina mwokyakira nogamba this time omukyagenda ogwogera tikigenda katako mutayimone because nange nja ku music entertainment nja ku music show because fe tubawa music tubawa content musobola okusasula ku TVs tubawa content muteka ku YouTube channel zammwe esobola omufuna tetugenda kuyimba kusinga Chameleone tewali muwendo ogula Chameleone biga ali mumaziga yafiiriddwa millions esukka mu 7 mu mmeka kubanga bategese ebintu balimanyi nabagerekako omwami kati Musa Kavuma because nze bwe nzikiririzaamu manyi kyali manyi mayindi era sikwali mubagamba nti yabaagala ne pulezidenti w'abayimbi nganza no njogerera bayimbi nze mayindi yange oba okutegera kwange ekyo kiba abayimbi bwe tuteddeko oba bwe mutamanyi bapromota kye bayitamu nsaba bapromota bano bekyangeko omwavukusi wali awo bakanategeka abayimbi nsaba bapromota banyigako walidde bajjo yaleeta statement yali nungi nibakwa yalina obusungu bwe ne mugibuusa amaaso era gwe nkugambye wagenda ku TV nga toyagala kukola naye mulina ebyamu omusajja oli yalina kyayitano tasobola kumanya genti Musa mwamala wana ngaakuba ekivulu kikutte kyannaku 2 n'atuuka ekyogera byakwala waggwange nekyalina n'akyongerayo temumanyi kye bayitamu balina amabwa omwimbi aganti njagala $2,000,000 njagala 10 ate ne baperegeesiba ne bafuuka purogulemu bawolo ne bafuuka ekizibu ne basooka okukwata meeza nze mpemeza namama wange mpemeza ne sisita wange please abayimbi tudde ku tebo ne bapromoters ne ba YouTuber n'aba TV abakola entertainment shows mususse okujeregerera abayimbi bagafuya mususse okujeregerera bapromoters kana mukwano gwange oli promoter mupya naye alina ssente zakwata $3 n'aziteeka mu debutalo oli kutekuti n'aziteeka mu butalo
tomanyi kikyayitamu tomanyi aliwatya mulaba abantu abo nga bagala okulwanira ku bivulu ng'empisa zibaweddemu mwe ne mulowooza nti be babi kubanga oli sereebu omukulu n'abadde asoma yes naye kamiyoni badde naye abadde asoma mu bubaka bwafunye okuva n'amapiri wa Uganda bwatuuse ebimunyimbye bwatuuse ebipromota kitegeeza ye ebimunyiga bingi ebimunyiga ebiwundu oyita nafuna bimunyiga biwundu nga promota abeezaawo ki promota yeetikka obuvunaanyizibwa okuva lwagamba nti omuyimbi ono muyimbi paka bamaletuuka kubafuna kirimane otuddewo so respecting omulimu gwaffe mbagamba ekigambo kimu twagala Uganda ng'ensi yaffe bannayuganda tulekeraawo okunafuya abaana abagatakunasinga tuke tulekeraawo okunafuya abaana abeewaddayo omwana kakeezo n'afaanagenda abagamatineze mu kurayira wati abamu musose nakuziwulira tibikujja zirimu abamu bazuulirwa kenzi naye n'ovaayo gwe n'onafuya bunafuya okugendayo olugenzi okubeera nomini ekyo kyokka kirina okitadde Uganda naye gwe munnamawulire andaba oba youtube bw'okuba kenzo togenda kufuka muntu wansi endala kumutima Uganda mulaba ekyo kimu kimana Uganda singa tuteeka Uganda ku mutima ne tutandika okwerumirirwa mugenda kulaba ebisinga bitwawulira naye tuyisiga bukyayi wokka twekomeredde emisumaali tekitegamye amale asobola okukyusa ensi eno nga tawaddeyo mwana we naye ne Yesu mwamutta nemumuyita omubbi w'embaawo bannange eggwanga mwalisuula ku baani olina namba zikuwaga oli ku TikTok oli ku YouTube channel yo okola ku TV one day one time ogenda givaako ofesi ngekamiliyoni ogenda kuva ku TV ofesi ngespice Diana nga tutasana mujjako itaala so nsaba omuntu abeerewo mu entertainment shows ku TV tugendeko okwewumirirwa tewali yatuukirira singa tuli batuukirivu Yesu eyandize naye tumanye ennaku yaffe Yesu kyamukuta Yesu baali basobola okukomera n'atafa baali basobola okumukuba n'atabako kyabadde era asobola okuzira okuva okuyita ekulumirirwa era asobola okwemuulaawo n'aweta naye yakkiriza affe tubeere kuso ebigambo byange bibeera bingi naye bibeerakuba bitono naye ankootinga mwemulina obuzimu nkootinga bubiri naye olwokuteerenze sisigina kubeera muntu mulala twagala ensi yaffe tuteeke ku mutima tweyagalira bannayuganda kintu kikulu nnyo twagala I respect you, mwena bannayuganda